Poliisi yamaze nebeera ng'ate ekwata omwana oyo ku TikTok akozesa erinnya lya Mad Hunter wa myaka 13 era ng'ono yakwatiddwa abamusanze eri lya ntonde. Musango kino ogumukwasa omwana ono abadde asusse okuba nti n'ate avuma ku mutimbagano ng'alumba ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, ng'alumba ne mukyala we Janet Kataha Museveni, ate nno abadde asussizza nnyo n'okuba nti nno avuma Jeno Muhoozi. Kaakati ono yakwatiddwa wooli mu kulaba awo ng'ali wamu n'abapoliisi, ebifaananyi nno byebyo. Naye katubeere nga tukuwa obumu ku butambi omwana ono bwazze ng'akola nga tannaba kuba nti n'ate akwatibwa. Kima kino kikanga waky'okufa saakisimbako naye kafe nga nnyina kyendwaniriddeko okitegeera Muhoozi n'onoba ng'otuse n'oba ng'okoze eki ne Magombe sigenda kutiirayo ne Kato Museveni Magombe sigenda mutiirayo gavumenti mugenda kukangakanga mugenda kukuba amasasi okole kye mwagala nze gavumenti sikitya bannaye nze ŋŋanze ng'omuntu nze soogombangako kuvuma Muhoozi Jeno kino Lugaba yonna yonna gy'oli nze mbadde nsaba kunsonyiwa nze tebukyangako ne neegomba okuvuma nze nakola bividiyo byange nga sobola kuvuma era nga nzaaga ne bano bana baziduwetinga nze Jeno Muhoozi sikulinaako obuzibu wamma sobola kuvuma nkuwa ekitiibwa ng'omuntu omukulu, nkuwa ekitiibwa nga generaali, nkuwa ekitiibwa ng'omusajja atukumye muno mu ggwanga Uganda. Nze sobola kuvuma Jeno Muhoozi. Bino byenjogera mbeera mu byange nabyogera nga nsajja bada babiduwetinga Jeno be balina obuzibu. Nze nga nze so ng'omuntu sirina buzibu. Bana nze buli muntu yena yena gwe navuma nze mbadde nsaba kunsonyiwa. Buli muntu gwe navuma mbadde nsaba kunsonyiwa. Sivumangako muntu bannaaye. Abantu be buzibu nze sinze buzibu. Bana mbadde mbasaba kunsonyiwa mwenna. Subscribing, liking, leka obubaka bwawo mu comment section. Full figure wuna avuddeyo n'abeera ng'agamba nti mwesonyiwe Dr. Hamza ne Rema Namakula. Avuddeyo n'aloka agamba nti Dr. Hamza ne waaba afunyeeyo omukyala omulala mbu eddiini ye emukkiriza abakyala abana. N'olwekyo ekyo si kipya okuba nti nno munnange yafunye omuntu omulala nga webitambuzibwa ku mutimbagano. Lema tayogera na muntu. Nze nabeewuunya wano nga muvuma David Lutalo. Mwavuma David Lutalo. Na guno guliko nkyebuza kintu kyavumya David Lutalo sikimanyanga. Lema Namakula talina muntu gwalumba bannange Lema. Nze nayombako navumako Lema. Nentuuka kiseera nga nze nswala. Era ne mulumba ne mwetondera. Naye nze nalina ensonga yange kuba nali mwagala nnyo nga saagala agende. Nali saagala yawukane na Kenzo. Naye nga Kenzo ngamba nedda omukazi namutadda. Jennifer Ndeka. Nga bwe nnumba Kenzo bwe mugaana bwe nnumba ono bwe neŋŋamba bannange nga njagala Lema bannange nayagala kapo ya Lema ne Kenzo. Naye Lema yafuna omusajja omulungi. Omusajja wa Lema buli mukazi amwegomba ate ekyokubiri musajja musiraamu. Temutwasamira nnyo Ssenyunya is a Muslim man. Oba afuna second wife oba tafuna is a Muslim. Tekibatuuyanya nnyo. Bannange muleke Lema yeyagale muve ku Lema. Muve kushira Gashumba na Alexandra. Bibirudde byokugala bwe sogera tebyogera biringa binyoma bwe sivayo tebirya. Kiriza tubeere nga tetubuuzaako ku bantu bano wammanga Irene Updates. Ogamba otya webale kuba nti nokwoli Nakabonge Evelyn tukutumiddeko. Twagala ate okuba nti notubuuzaako ku Sauda Nantanda webale kuba nti naate naawe oli ku mukutu. Nga tukyali ewa Full Figure akyagenda mu maaso n'okuba nti naate alumba akasuku ku by'okuzaala akwa Susan Makula. Akatambi ikekano mbu Susan Makula yayita Full Figure ewakaawe mbu munnange nga bimusobedde era nga munyiivu muzibu olw'ensonga nti bakasuku baavaayo mbu ne bawa amawulire Full Figure gagamba nti ga bulimba. Bwe baanoonya kintu ekinatambuza bwina baatuukira ku Susan Makula mbu yazaala abalongo. Omukazi ekintu kyamuluma n'ampita. Musumba n'alina kyasobola okuddamu malaaya ye yaddiba nga takirina. Kyeyakola n'agamba mumanyi. Tusanyukira abalongo tufune Kanani kubanga Kanani ndi munaku erisivinga even ku Solote TV kwa nyini. Tulinako mwala gwenkola ne bamwita Whitney Nancha yazaala abalongo. Tulinako Moses Kajangu boss wange yazaala abalongo. Uncle Solomon Ato yazaala abalongo naye akabazaala.
Tuinako Patrick naye yazaala kati yazadde mwana omu yazadde baby boy. Tuinako ani tuinako omulala naye yazaala abalongo awo kusooti awo Musumba n'akireka bwe yabadde Kanani ng'ayimbira wali abakyala bazaala bamaze ebbanga nga tebazaala babadde baludde emyaka n'emyaka nga tebazaala bajja ne basisinkana Musumba mu kasenge omukyala mune Katonda n'amuyamba n'asomoka yazaala na mwana omu kati Musumba yabadde Kanani ng'asanyukirako abagoberezi be n'ayimba kulika baby munnange kulika omwana era Kasuku yavudde na confirming nti Musumba ya confirming okuzaala kwa Susan. Abantu mubagazaaki abantu mubanoonyaako ki bana content wabakubuze lwaki otuukira ku bufumbo bw'abantu mukubya Susan amawulire okuva wakuba ennyumba ya Susan na mayimba netuuka n'okumutama ennyumba n'emutama gwava ino gipenetrating wano mu public ennyumba netuuka kumutama lwaki mwogera nga samasama nga mubuliddwa amawulire wano mwava ne mugamba abantu mbufulu figa baamukuba bankubadde bankubawa negoloza nze nkubika muno mu Uganda malaga kubwa Bambi Jjajja Jjumba yagenze okuba nti nate alaba ku mukyala we asenga akula nama era owoli mu kulaba munnange ng'ali mu kuba nti n'agenda ate amusisinkana. Jjukira nti senga kula nama yagenda kuba nti n'afuna obujjanjabi era ge twategeddeko yavuddeyo n'alyoka agamba nti babadde bakamaliriza okumulongoosa n'amaaso. Jjukira ensigo ndwadde kwegamba Bambi twetaaga okuba nti nate etwongera okumusabira naye nga Jjajja Jjumba yagambye nti ono agenda atereera. Kaakati yagenzeeyo kuba nti nate amulabako kubanga bukyanga agenda abadde tagendanga ngenda German ngenda mu drive kulaba mwana lujja ebbanga libadde leetonedde kati senga bamulongoosa amaaso omanyi bw'olwala ekibumba amaaso ekibumba tukirabira ku maaso kati akantu ako akayero kegaleeta ku maaso bakamala okalongoosa kakati ngenda German lujja kubadde myezi 7 nga sigendanga kumulaba naye kati tweteeseteese bulungi njagala ekibuzo ekigenda osookera ddala eri abantu abagobya senga kulandama nti ogende Germany nga bakuyise emergency nti weetaaga okubeerawo ku kyonna ekigenda mu maaso mu ddwaliro oba kibadde mu nteekateekayo nti mu kaseera kano n'obbanga ogenda najja nsuubiza nti senga agenze mu ddwaliro naye nange njagenda ndabaani senga kakati mu kumusuubiza nti njagenda ndaba senga kitegeeza nti ebadde nteekateeka wadde nga senga mulwadde naye badde nteekateeka akaseera nange ntuukeeyo era abantu babadde beebuuza nti omwami yasigala wano mwami wa senga netumanyi Jjumba omu bw'ati netumanyi abantu ab'omukwana babiri abataawukana emyezi 7 omu nga talaba kumunne ki ekigenda maaso abantu bano baatuukira ddala ku mbeera kati jjukira abaana bamaze okusoma bawulidde bagenda kuddamu kusoma nina okudda wano mangu ati nina okugenda akoleki mulabe mulabuno ate nkomyawo mangu era nina kumalayo ekisengu yokka ennaku 7 ngenda leero nja kuddamu abaana bo baawumudde abaana baawumudde ati kiyinza okubuzaabuza omuntu ng'ababe bakyali ku ssomero abaana bagenda kati abaana bagenda kuwumula ddi bagenda kuwumula kati oluvannyuma lwa wiki bamaze okukola ebibuuzo bamaze okukola ki bagenda kulayo njagala baveeyo ku ssomero nalange mbadde ntegeeza nti abaana basengeredde okukola ki okuwumula mu mawulire amalala kye bakoze Chosen Becky bakyagenda mu maaso n'okumulangira mbu olw'okuba nti no yabba Ssekajja ate mbu Ssekajja yali wa Rashida. Kaakati naye bamugambye nti lwaki atya okumubbako omusajja ate nga naye gw'ayina yabba mubbe. Si byaffe katubikuwe. Abantu abo badde baweereza message nnyingi nze okuvaayo njogereko zaabadde message nyingi eziweerezebwa Justin Nakooye Bukooyi lwakuba nti we nakooyedde wabaddewo ekifaananyi kikyamu naye ng'abantu bangi baweereza omwana wange message mbu baagala babeereko naye for free era ababeki bannange ngaakuwaana nnyo kiddala ffe we tuli tujja kukuwa ne ku ssente ati tibamanyi nti nze mbaddamu kubanga ku ssimu y'omwami wange kwendi amazima Season Becky nkuyisa emirundi egyo
nasaba Mukama Katonda ampa obuwangazi era kyabumpadde ndabe ku maziga go ng'okaaba mulaavu naye Mukama yeebale. Season B kinasaba Mukama Katonda anyambe ndabe ku maziga go gongedde okuddamu okukaaba mulaavu. Mukama nyambye era ndi mulamu. Katonda yeebale nnyo, yeebalire ddala kubanga saagala kutwasamira. Totuleetako kiyindo kyo, totuleetako bisigadde byonna sijja kubyogera. Naye Season B toddamu kujja ku media kutwasamira na kutugamba bintu bya kisiru. Ensi yonna yalaba zinakwera video nga 8 ng'obbye omusajja wa munno. Omusajja Ssekaggya n'aleka omwana obuto obwavula mu kazigo kasingo luumu n'okwata n'omutwala olw'okuba gwakosa advantage y'erinnya ne ssente. Wabula kyotamanya Ssekaggya yali tanoonya mukwano gy'olwadde laavu. Smart wire yali anoonya amala ofuna ssente omuwa erinnya amala akuleke. Bwe kyali kyali ayagala kyokka, tewali kirala tebakulimba. Yali ayagala kimugoza, yali akwagalako ki? Yali akwagalako ssente, yali akwagalako bulungi, yali akwagalako ssente. Era Ssekaggya akola erinnya alifuna kuba Uganda ennaku zino erinnya lyerikola bw'ofuna erinnya osobola business okola ebisigadde byonna kyali akunoonyaako. N'omuteeka mu business azize za kutunda biki byonna atunda n'ayiga ng'omugezi. Golowooza Ssekaggya yali aggyeewo Season B yali akwagalako laavu. Eyo laavu eyiko obuyisi n'ozaayira ono noyagala ono. Yo kimanyi nti teriyo muntu mwenzi. Ngeri gye wasibamu lo n'osigula musajja wa munno. Ye nasigala nga akwagala nnyo. Wasigula Ssekaggya tekiraba Ssekaggya mwere ososigula omusajja omulala oba osobola okwagala omulala. Saagala otukaabire nabadde nsirise naye saagala otukaabirire. Kyokola muno kaba kikole. Ne Bayibuli egamba wani tugende Bayibuli egamba bw'olimala okubba naawe olibbibwa. Ekyo kimu tuvuddeyo ku by'okubba n'okubbibwa. Ekirala kino Season B toligenda kuwangaaza abasajja oba musajja yenna olw'okuba tewakuzibwa. Toyinza kumujja omukazi akeera ku makya ategeera nga yakuzibwa nojja n'okwata message mu sima ya bbaawo n'ogireeta ku social media ng'omukazi yakuzibwa. Abakazi bagumira ebizibu. Laba muka Geoffrey Lutaaya kyogamba Geoffrey Lutaaya atayitira. Tubemu n'amagezi kyangu nnyo kyogamba Geoffrey Lutaaya atayitira naye wamulabawa. Walabawa Zowena mukabebe kulu. Kale wange sijja kugera kubanga siri wali nyayo baziserebo baki. Niyo omanye emyaka gyafumbye. Ali mu 10 n'egyo. Nyinzo bangu ngole sobi wanga sizikola. Nino ukwali omusajja ka message nojja ku social media buli kyala obufumo n'obutamuza bwotyo. Kyova olaba ng'embeera zo ogenda kuzaala mu babiri oli kuwa kusatu n'okunajja because tewakuzibwa. Ate newunya n'okwewuunya ng'oli mukazi w'e Masaka. E Masaka ebutambale waffe Gomba yonna abakazi bayo bakuzibwa. Omanya ddiro oyogera ekyonta kyogera Season B ensuujo esinga okwagala. Oyagala nnyo amawulire, oyagala nnyo obutaala. Buli kyolaba kino buli n'okyogera. Ate tujjukiza obusoosolo obwekolaakola n'oddira abaana b'omusajja batubikomezaawo obaleese ku musajja omulala. Kati wali omanya oyo ye taata w'abo abaana. Osooka baleete ku mukolo bagambe Ssekaggya jju. Era bannange Katonda akumanga ekyana kw'emizimu mwoyo. Ate Katonda kyakumanga ekito ekirala kyonna kyonna n'akuwa n'endowooza etegeera n'obanga olowooza n'omala okufumiriza ekintu ky'ogenda okukola kyengenda okukola kituufu kyengenda okukola naye otaba n'ekyensi oswala nnyo n'ensi. Okimanyi maama Fiina si yazaala Fiina. Genda okole okunoonyereza nakugamba maama Fiina si yazaala Fiina. Ate n'abazadde abazaala Fiina maama Fiina yabatta. Bye njogera mbimanyi. Fiina adda kwani? Oba ani adda ku Fiina? Mama Fiina si yazaala Fiina nkiddamu. Fiina adda kwani? Waliwo olubuto lwavaamu. Waliwo adda ku Fiina yani. Omumanyi? Kati waliwo maama ataasindika naye ng'ensi mmanyi nti nno maama. Wabula yono munyagwa akunnyonnyola nti bano abakyala omwana yabaluma bumu nga basindika. Munyagwa gundi kyagezaako okugamba.
era akulagira nti ddala nti bano abaana balina ekibiina ky'obuyeekera mbwe ekibiina mbuno bakiyita bali mu likodi za poliisi ne likodi za byokwerinda byonna wali owuliddeko poliisi ngekugamba nti waliyo ekibinja ky'obuyeekera ekiyitibwa bali waliwo kiwuliddeko yeffe ekyokutuyita obuyeekera kipya Kyagulanyi Ssentamu yayimirira awo nga military bagiyeewo ku kitebe n'abagamba mmwe aba military kibategeeza olwaleero nze ndi muyeekera bamukwata kati basindika abo bamunyagwa bakubuulire obeere mufiyo gambe bamachete batuletedde ekintu ekipya bannaye bagenda tukwata ku kitebe Kyagulanyi Ssentamu akyogedde emirundi egiwera 5 olumu yakigamba abamilitale nga balina zino nga waliwo ayina amasasi ageesibye bwannamugamba gwe genda ogambe Museveni ffe wano tuli bayeekera nze saabayeekera naye omulimu gwa munyagwa ogumusasuza n'omulaba nga yenna omutwe gugezze guti naye nga talina kyakola ali aido naye asasulwa kukola ebyo nakugamba bw'owulirizanga abantu bw'owulirizanga omusumba atali musumba nga yajja kusaanyawo omwoyo gwo kyovulaba abantu kyangu nnyo okuzikirira mu kkanisa ne mu byobufuzi bwogwa ku munnabyabufuzi omufere ayinza okukutomeza ng'olowooza byayogera byebyo nkugambye agambye waliwo ekintu ekipya ekitandise muno abaana bamachete batandise ekipya bagenda kuggwawo Museveni ye yabadde ayagala siginikya y'abamachete Museveni yabadde aloga nga bwatiisatiisa nga bwasuubiza nga bwakola atya nga alwana abaana abo bamuwa omukono kubanga twagala tudiscussing the real issue balamu bwe yali atambula mu bintu ebyo ku mulundi gw'abasaanya yagamba bano Museveni abasonyiye bali bagenda mu kooti bagenda kalabba bali bazeeyo mu kooti oluvannyuma lw'emyaka egibadde gigenda kuwera 2 bali bazeeyo mu kooti kati munyagwa ekyo takidiscussinga kubanga bwana akidiscussinga ojja kubuuka naye ayagala sikirw atuteeke mu fiya gye babadde batuteekamu ekiri kye babadde batuteekamu mu FDC wawula bannange nebaza Mukama kubanga ate munyagwa saakuwagirako saakwagala kuva dda engeri gy'ofaana n'ebigodo nze saakwagala sirya bigodo ndya bugere nze ndyako bugere sirya bigodo ebigere tekubako bigodo abaana abo babatwala mu kooti Amnesty omusango gumala kusinga nga ne kooti egukusalidde oba tribunal oyinza okumbulira abantu ababadde ku kakiiko ka Amnesty abaawozesa abo abaana ne babawa Amnesty kyekiri kyenkugambye nti maama gwabasinze nga bo bagamba mbuno gwabasinze era baleete empapula waliwo maama eyasindika omwana waliwo maama eyabba omwana naye nga bonna ensi balabanga bamaama naye bw'omubuuza omwana aluma atya tamanyi njagala SB4 gwazuulazuula ebintu ebyo ebyekisirusiru genda obuuze maama Fiina oba amanyi bwe basindika omwana maama Fiina Fiina adda kwani ani adda ku Fiina waliwo olubuto lwavaamu tadda nga mufuna musajja teyafuna pengepenge nkiddamu maama Fiina si yazaala Fiina weewaawo binjogera mbimanyi ne bazadde ba Fiina yabatta Fred Lumbu yavuddeyo n'abeera ng'ate alumba Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga nti asirise ate ng'Abaganda bali mu kuba nti nno balumbibwa. Nammere si musiru wabula mulalu. Museveni bw'ayagala amuzannyire kaadi ze nnyini z'abadde azannya nga Sam Mayanja abadde azannya ne NRM against the will of Baganda. Kati nammere okujjogga nti Abaganda tebategeera ng'erinnya ayina Ganda n'ekitabo ng'ayina amanya Maganda.
gwe oyingira muzannyo ogwo ogumanyi gunakomekereza olwoza lwaki baleeseemu layini y'Abanyarwanda nti nabo bali bazzukulu b'Abanyarwanda babagamba nti balwanyisanga Buganda. 1 buli lwolabanga balumbye Omuganda balumbye Ssaabasajja Kabaka Mayiga n'asirika Mengo n'esirika manya nti ogwo omuzannyo muwandiike kubanga n'abali Mengo nabo Banyarwanda okitegedde bulungi nnyo. Kati Museveni akuwe omupiira oba akuwe empiki n'ogyekuba ng'ate ye ali wali atudde. Ensonga njagala soka kubuuza Mayiga bwe yavuddeyo ku matikkira ge yeetegekedde kuba mukama we yamukunkumula dde omukono mu kibya ekyo mujja kiraba bwe yeetegekedde amatikkira ku kyaki ya Watoto eya Janet eyabadde mu bitundu bye bweyogerere yabaddeyo yagambye nti omuntu yenna alumba namulondo bano ba Ssaabasajja Kabaka nabo bagenda mulumba. Wabuliza Mayiga ebbanga lyonna Sam Mayanja bakungu mu NRM okuli ne yali speaker Anita Amongi bwe yajerega Abaganda make sure Abaganda doesn't get numbers buli kimu n'akyogera ayina abakyaze Mengo nga ne Mayiga asiiba atambula ne ani asiiba atambula ne Sam Mayanja wano baleeta omuvubukano yeefuula omulalu nga bamuwa script okuva Mengo oyo gwe muyita Smith Precious because nga script ziva Mengo okuvuula n'okuvuma Ssaabasajja Kabaka n'okumulengeza okitegeera byonna bibeera bibale. Kati Mayiga takusiruwaza kati tuwala kiri ekya Mayiga kyeyogedde nti alumba Kabaka naffe tujja mulumba balumba nama tujja mulumba eri script ya Museveni ne Mayiga bagimanyi kati tebaba bazanya tribal card nga bali mizanyo gyabwe. Singa Nammere yayogedde ekigambo ekyo Buganda eri gye mmanyi eyamulwanya Mulise Mwongerere eyabadda ewekitiibwa Dani Muleeka wekitiibwa Josh Mayanja Nkanja omugenzi kati Mukama mumuze mirembe n'owekitiibwa Munanya Mulise Mwongerere singa baavuddeyo dda naye baako kye boogera wabula ono statement yagikoze buli omu Mengo ali bw'ati asirise. Kati mmwe Abaganda abali concerned mumugenda ogwa mu muzannyo gwa Museveni gw'ayagala era yakugambiddewo bwe bamugambye statement naga sijja gisazaamu kitegeeza tagenda gisazaamu baamutumye kukola statement eyo oyimiridde mu bantu oyambadde busuuti yaabwe oyogera olulimi lwabwe ate obayita abasiru gwe tola nti bakuzannya omuzannyo ogenda okubeera nga it's a continuous diversion and game. Ebya Subi Queen okuba nti no yagobeddwa Mirembe etebinagwa jukira nti no tiimu Mirembe yasoose kusabula Subi Queen kakati nno nabo bali mu kuba nti no babasabula tusookedde wa Kabaata avuddeyo n'abakaate byabuulirira Mirembe. Subi Queen waabwe noddo entegera yammwe yennafu kali mwamuwadde mwagala nti Subi Queen bwe yagenze bwe yasanze ensambya ku bondi ya Baby Motors mu Subi Queen teyaliyingidde mu bondi kale tugeze gwe gwalabala yive nga gwa Subi Queen n'osanga nsambya nga azze okukyalirako omwami wo waakolera toyingira parking toyingira wantu awo osigala mu mmotoka noweekweka nga ki ekikwekwesa ng'ate ono mukwano gwa bbaawo. Subi Queen kyeyakoze kyabadde kya muntu bukulu. Subi Queen mukazi mulokole omulokole bwatyo bw'alina okubeera muntu yalokoka ebiroko obulokole obutuufu talina kuba na bukyayi butali bubwe kali gwadogala Subi Queen atwala obukyayi obutali bubwe abo yekweka olwokuba nti Mirembe takolagana na nsambya Mirembe bbaawo yali nsambya mwamala ebbanga mwakola ebintu mwasulanga mwenna mwegattanga muneegatta zonna ze mwegatta tekigenda kuvaawo ebifaananyi tubirina Mirembe Beddings nsambe ne bw'olikola otya toli musangula mu bulamu bwo toli mwesangulako ne bw'olikola otya my sister ne bw'olirinnya ennyonyi ne bw'oligendawa tekigenda kuvaawo nti nsambya furniture yali bba wa Mirembe Beddings tetujja kukyerabira byonna by'oliko weemenyera bwerere my sister weerumya mutwe bade muperezi n'akafaananyi k'embaga nga bali ku mbaga tuwulire baanaafa ikalirudde kankateekeyo
kanonye n'akafaananyi nga mirembe n'ensambya ku lunaku lwabwe olw'embaga nga bali babiri tulabe mirembe kyanankola katekeyo kankanoonye wano kankanoonye nkateekeyo mirembe nga muli ku mbaga n'ensambya nga yambadde gawuni tulabe oba togenda kweraka leero kankanoonye wano banne mukanyangwizeeko mukampe wano tera waleeto kateekeyo wano twagala tulabe wano oba agenda kufa tulabe live eno weenaavaako nga nsambya wano nsambya ali wano twagala tulabe ebiringizo nyagulamirisa nga afa ennaku mirembe ali wano akuba sirina bikakasa kati nange mirembe enkyawa tintaddeyo akafaananyiko n'ensambya nga muli ku mbaga yamu nange enkyawa tulabe oba siirye nja kulya nkwate ne beddings gye natumyewo ngende njesanguze nga mmaze okunaaba ndyoke ndiise mataasi beddings gye naguleewo bedding mwanyuma n'omusajja mwanyuma n'ensambya laba omusajja watto atalina ttabbu abakana kattu kannagawa sino kana kakazi nkaagala kamirembe nkaagala laba akana kalo kamirembe kalabika kayinefu abakazi b'enkima nno babeera oba abakazi abeddira enkima bano okimanyi ti ebiseera bisinga abakazi abeddira enkima babeera n'ekyeddalu mu mitwe abakazi abeddira enkima babeera n'ekyeddalu mu mitwe abakazi abeddira enkima baba balalu babeera bayombayomba babeera awo kwegaba bayina oba lunkulu oba bayina ki tebanyigirwa mu ttooke babeera beemanyi babeera awo nga tebeeguya agamba wana omukyawa ng'afuna omulala babeera bazibuzibu abaali babawasizzaako mutuwulire abali mu komenti awo abakazi abeddira enkima tibatera kweguya era abakazi abeddira enkima kizibu kyakufumbirwa musajja omu oba nze njogera obubi bannange abakazi abeddira enkima kizibu kyakufumbirwa musajja omu kizibu kyakuzaala baana mu musajja omu era abandi mubalina wano wagenda omufuna ng'alina gye yali ne bwomufuna ng'alina embuzi era alina engeri gyajja okuddukako waakiri asooka n'akunobako omwaka gumu n'agenda ewalala n'afumbirwa n'adda buzzi ne muddayo oyinza okuba oli naye mu bufumbo naye ng'akutawaanya bw'anoba bwadda bw'omugoba ku basajja era abasajja mwena abalina abakazi ab'enkima muyinza okunjulira naawe abaali babaagaddeko bamuyindako naye ng'akutawaanya bw'omugoba ku basajja bw'omugoba ku ono bw'omukwata n'amasimu bw'omukwata n'emmesegi sitresi we zikuba bw'ayagala okunoba bw'ayagala okugenda biri awo just simanyi oba genjogera mazima oba mpaayiriza simanyi naye abakazi abeddira enkima mwana wattu basisita bange abo si bangu era gwamulina ng'oyina omukazi w'enkima nga mukkakkamu okuva lwamufuna ali naawe si muyombi teyeekyanga talina ntondo teyeemanyi ng'omukazi omuyina wa nkima mukama mulungi muwebaze naye oyina omukola dna kitaawe ayinza okuba kitaawe oyo si yamuzaala ng'omuziro bamuwamuwe nga bamuwamuwa erinnya lya nkima naye ng'omusaayi gw'ayina si gwa kitaawe amuzaala nga bamusibayo busibi eyo gye bamutuumira erinnya ly'enkima ab'enkima bayomba totumanyiira ffe bannamuddu olina obusungu bungi nnyo naye nga njagala kulabula omuntu omu mumafina nalimanyi yayogerako naye namutereeza muki mutereeza naye aganya okutereera lama
weesonyiwe Subi Queen. Mirembe woba okakasa ddala mirembe ng'okakasa gw'oweerera omwana wa Subi. Tuwe ku lisiiti zaani z'omwana wa Subi. Kuba abantu bano mirembe obwalamu omusasula oba tomusasula akuba nnyo abantu bano n'abaswaza. Singa bukya ku makya Subi alina famire, alina omusajja. Bweteta muda badde mulabi mulungi alekwekumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribing o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Bera bulungi.